simu. Nyumba kogali makana eka tuwasekala ubijabi. Nebijabi ne yabitwala. Makako nagazinjeko. Na wano nagazinjeko yasibye wano nebikomera. Wano yasibye wano kwenda wano semiti ono bwali. Nenda pake. Azibye wone. Genda. Nyumba nkadisi yakufa. Nyumba yiri gumaka. Genda. Tajaba febibi na tusaliddeko wano ne yasibye amayinja. Wano ne yasibye amayinja ngabola banatugoba. Nendi ya jajja wi atugobamu. Lokwali from state. Ali mfasi family. Mbo musirikale ajja n'ebyambalo n'akwata wano yakansiba emirundi mama nga 8 nga nwanira kijja ky'abajjajja wane. Jokka munana jokka. Ngami yitiri. Na wali mama azimbyewo n'enju yiri wali endala. Ye jjajja ye yagala gikonawo. Yabula. Era kiyambe ku kusajja. Na buze wafu awabazukulu. Bamutwalako ne wajja n'obukyamuzi. Naye alemeredde abantu. Bamutuyambeko. Okitone bakeneko kulawundi wano balabe ebintu byakola. Yo gavumenti eriwo togitya. Okola kikyo nga gwe omuntu kitegeeza. Nyo Chenga Abdullahi Otis. Singa manyiri Otis. Nayenza asimwe ndi mulunzi wano nine endiga n'embuzi. Naye endiga zaffe ziyambuka waabwe. Ngazikwata. Kati nali nine ennume ezaali 2 ez'endiga. Ne zigenda mu kiraalo kye. Ezenume nazikwata ne zibulira ddala mu kiraalo kye. Kati yawe twajja empalana naye. Namugambako tino lwaki endiga zaffe ennume wegenda mu kiraalo kyo ate nosalawo zitunda butunzi. Nagambi takyayagala ndiga wadde okusembera awo gye yagula. Kati natuuka kiseera n'aleeta obutwa nga abutegaawo wonna nga butega mu gundi zino mu bbali y'ettaka ng'embuzi kasitetuuka wali ng'eri obutwa ng'ejja nga tuzisala. Kompleni yange n'asiimuula. Nzibako endiga zange 3 n'atwala embuzi zange asala busazi buli agamba mukyala nkonge ye njagala wakiri kumutta busi we mulabako wente. Obuzibu buva ku ki? Buva oba kulunda oba yayagala kulunda yekka simanyi naye obuzibu tayagala tuve na bisolo. Amaze embuzi wano ku kyalo yanzibira embuzi yagitwala n'agittira n'atega obutwa bwamuva mu bitwa n'atematema fere n'amemera muno wonna fene n'abuuka ekibanja kye n'ajja n'atega bataliwo n'ensonga enkulu oyo omwami asiimuula. Abawansonga ki? Ngo twagala kulinnya mu ttaka lye bamugamba Sebawo ebisolo by'abatuuze leka kubita n'agamba sigenda Sebawo sigenda siba ttaka lyange n'atandika kuleeta ebifene n'ayiwa ebutwa n'atega buli wamu wayagala tagambwako byange byebyo. Yatwala ettaka lyaffe n'atugamba kyagenda kutunda n'ebijja byonna ettaka lyeddiza. Tetumugamba okusenda ebijja gwolina walala watugulira eyanyika. Ettaka lyali enkana wali ennyumba yeyiri wali yazimba n'ebijja byonna n'abisenawo oba yabiwawa ne munne tetumanyi. Naye gw'osuubiza otya muntu omumuttaano ogamba gomazeewo ebibanja omazeewo ente gw'oba olowooza ki mu bulamu bw'ensi eno nga ku kitundu kw'obeera kw'olundira ebisolo byo. Afeza taata n'amufera okutuuka ku extent taata n'atunda ettaka lyonna n'alimalawo wali tewakyali kaliwo ebijja byonna bisenza bimazeewo. Ddala ffe atubalamu busiru tatubalamu nti tuli baana ba famire olw'okuba tuli bazzukulu. Omuzzukulu tabaako waagwa bw'aba azaaliddwa mwana mulenzi yaba yeeyita kiye nga ye asiimwabwe afeze taata n'amumalayo n'amuteekamu n'akajjanja konna.
Tewali watamumanyi. Embuzi zange yazisanga awo ayina abakozi be n'abagamba abakozi ne bagoba embuzi zange ne bazikwata endala ne bazitwala endala ne bazitwala ne bazisala ne bazirya embuzi zonna ne bazimalawo simu yazimalawo azisanga awo nga bazigoba ne bazitwala endala nga bazisala nga bazitwala nga bazirya kuwira nti bazaba batiisatiisa era batutiisatiisa buli okumugambako k'ekigambo tutira ddala okumugambako k'ekigambo kuba munne tuba tutya batugamba musirikale era kasooka omwogerako ekigambo ajja kujja bakukwate bakubuzeeyo era tutya okwogera ebisolo byaffe byonna bimazeewo era tukyalunda nakulunda twabivaako. Mulina gye mwali muloopyeko omusango guno? Munanga awo ne betuloopa tebalina kye bamugambako nebogenda ku poliisi kuba ebisolo by'abantu bingi nnyo byalidde tewali kye bamugambako bamutya obuzibu bwe tuyina eno. Abasirikale bano batuyambeko. Museveni yagamba omusirikale akuume naye akukuume bwe buntu bulamu bwe tuba tubaagala munate kujja ku kyalo oyo okotwala ebintu by'abantu ng'otwala ebyobusa wano waliwo ekiyungu yakikubawo naye ddala ddala muntu kikaaki Ssenyondo bwe yeesibyeko omuntu omu mwana omu bamuzaala wano mu famire emu Ssenyondo nti yekagwe bazaalawo ye mwana era mukadde na wano nabano wano waliwo ebijja wano ebimu babiziikula wano nabano baabo basibye ekijja kyaffe okiraba kiiki ne bakizimbiddewo awo waliwo ekijja kyaffe wano waliwo ebijja byaffe awo kati bo basibireyo ki ebijja by'abalongo na wano oli baziikulawo ebirala ne babitwala awo era n'amabaluwa tugayina wano wonna mukadde tutange olabe wali n'ebibiri gyazimbyewo wawambyewo awaka jangu wano olabe mukadde jangu oyimidde wano olaba wano wonna yawambyewo wano wonna yazibagana amayinja gonna gonna n'enjira yabitwalira wakati yasiba tetulina we tuyita n'agamba mbu wano wonna aguzeewo nga bwolaba amayinja gano n'asiba tetulina we tuyita wonna n'atwala n'ebijja byaffe biibino n'ebira byonna bitutte awambyewo wano wonna awaka wetwogerako ng'aleeta abasirikale nga batusiba nze omuzzukulu wa wano awaka omukulu era ffe twasikirawo naye bwe tujja wano asiimwe ng'atukuba emiggo yasudde amafumbiro gaffe toyo agisudde azimbye nawo n'asibawo nagana amayinja yatugana n'okuddawo kulinnya awaka ennyumba yaffe wetuweweeri ebijja bye bino wonna awambyewo omusirikale tumuwawaabidde tutuuseeko ne wajja n'olukyamuzi ne bamukwata era bwe yavaayo n'akomawo n'azimba tebalina gye bamutwala mbu ye musirikale okitegedde bamutuyambeko okitegedde nawana awaka buli lwe nakomawo nankubirawo emiggo gusiddamu kulinnyawo kati ffe tunaabeera wange ebijja by'abajjajja baffe wano baatuzaalira yakakolako efujja emirundi emeka nze yanzigulako fayiro ziringa 5 mu kkooti nga ndemesa wano nankuba n'okunkuba nawuli we najja nankuba emiggo mbusiddamu kulinnya waneeno yakansiba emirundi giringa 6 ya fayiro gyonna gyeziri okitegedde bwe tugendako twamwerako ne wajja n'olukyamuzi era bwe yavaayo n'akomawo wano n'akola bino byonna efumbiro lyaffe n'alikubawo toyi yaffe n'agikubawo n'aleeta n'enju yiri endala yiri agizimbye wali mubirizi n'enju yaffe yagala gikoonawo ne gye yazimba mukadde yiri wali jangu ogirabe yiri wali mu mbirizi okiraba asiba yekitundu yakifuukira obuzibu bino byonna ate teri kikozesebwa ng'okozesa woofiisi eziri abaavu tewali akoonako akwatako n'ebijja ebirala mami obirabe ebya jjajja omukazi biibiri wali jjajja waabwe maama wa wano ebya jjajja biibiri omusajja wano wonna we tuziika wonna wonna yawambawo n'azimbawo n'eri enju yasibye gano gonna amayinja goolaba gano amaka ge gavaamu meya w'e Katabi Town Council Katabi Kalema ago n'enju yawambyewo n'azimba nawo eyenju nezino embuzi zize alina ne yaliwo eriwa kati kasubi yaffe yagiteeka watu lubaale waffe tusamire efumbiro yaffe lyali awo n'alikubawo tunaabeerawa ekyo gavumenti yetuyambeko musajja omu omusajja we yayingira mu magye alaba nga kyamugaso nnyo gyali
Tewakyali compound. Tokolo jaro na lona ya lutute. Lonna lukulubuze lonna. Lugana kudayo mbyalo. Tuna kwa maoto tule wana kujja. Tukulinga. Ofunga tugenda mbuga mtu kama wako kyala ko mewaji abi. Yafayagala kikonawo. Tukyalina we kiyita okujja okuzika tuba ku bibiko. Awantu no sanga Mama wanasiyo n'amayinja. Lero nasiyo Semba sikuzali wabangu zanga mutamivu ya wanamachi. Senyo ndo bana yiya tufukire iki. Tutajja wano yatugobawo. Wano wonna yawambawo. Ngabo olaba wano wonna yawambawo wano. Efumbire ya jjajja n'enju yaffe yagambye mbu yagala gikoonawo. Efumbiro yali wano, doyi yali wano, byonna n'abikoona, ebitooke byonna byali wano nga bijjudde, byonna n'abisaawa. Zali zikono ko bukono. Gano gonna amayinja. Doyi yaffe yali wano n'agikoona. Efumbiro lyaffe lyali wano n'alikoona. Okitegedde? Wano wonna n'awambawo mbu tetuddawo kulinnyawo nga bw'olaba. Kati Kasubi bwe yagijjawo yagiteekawa. Ne wali waliwo obusuma bwalimu bajjajja bwali wali bonna yabusuula. Byonna yabisuula. Kugenzeeko ne wajja ne lukyamuzi byonna biganye naye Pulezidenti Museveni atuyambe ku musajja ono. Ebintu by'abantu abitwala, ebisolo byaffe abibba. Kalina kyatakwata, pikipiki azibba. Ebintu by'abantu abitwala. Boda bwakusanga naye agitwala. Abantu kuno konna genda bana sobola bali gendo abuzi. N'amajole yali alima ya. Nali sente za emmere y'abantu neziri emmere. Olumugamba akoze sente mmeka. Ngakona mtu alitanga ngajikuwa. Ekyo ngaita zonna kasoli kazimula yenna ngagwawo. Kati omuntu nabakyo. Kati boyogerako. Musirikali. So kuya china kupikinga wagogera agenda kunonyeza. Nze ne mwesonyiwa. Nengo musajja atubonyeza ko tekyalunda. Wanda lunda no weri omwana wo. Kati ne wandi lundire kuja ka school fees ko mwana. Tolina ogenda kulundi. Panga sola abitego obutwa embuzi nazitwala. Ndavu tukoleki. Era mulaba bulali muganda ba. Mukama wali mujja utulirudi. Kale. Nze bampita Twine Kennedy. Ndi muganda wa Fandi Bushara era nzalunda. Bane basse. Mumuinako musango mukoti. Tubade fena tuludde nga tulundira mutaka lino fena kuba ne simwe naye mwalundira. Naye asimwe azenga tenteza azita. Kuba abadde nga takwatibwako 2023 yatemente 2 tebamukwata kuba ye ntiisa ku kitundu bamutya bonna kati nalimbirira naiba we gwe bayita Moses aliawo omusajja mweru munene abamba muita kyakabaale bulijo kati nalimbirira oyo mbuye yazita era omusajja bamukwata ne bamwimprisoninga kati oluvanyuma nakomawe mabega nga bitanso okukakana omusango nakola ki nagujjayo era nagamba oyo musajja ntugwe wali ondeseko amalyo tikata ukiraga nto ino kukiriza nenkosa buli kyenjagala kuba musajja oyo ate ayina amageza gatta mu mirundi ngebiri ne bwabanga wali yatta ne bwanga tali watta ayinza okusigalawo natema butemi oba na choppinga fene nateka mu Faraday obutwo obwembizi katente nezirya kubente fenenga yengedde bwogikatinga bwoti no choppinga ente ne bweberawa akasukayo kagireta you attract the cows to come kali tigeza nente ezo zatema amala za attractinga makubo mwezitira kumpi nebiraro kwezibera kati nazita 225 nadamu natemente 2 emu yagitema mukira endara nagitema ekisambi ezo tezafa good enough nesigalawo era simwe tebamukwatako kati 25 guno nadamu natemente za fe 2 emu yafirawo yagitema ensingo nagitema ebitega byonna amaguru nagakutula endara yo yagiwa buwibutwa ngeganye bagezako giteka weta so yita nebalema katate nayita maso nasuula obutwa mufene nebulya era ente eyo yafira mu kiraro mwenyine mwe bagisalira n'obusabwayo bukyaliko abawansonga ki ye just tayagala wali wabewa abantu abalundirawo ekyo kimu yo mutima gwe nga ye musi
kuba bw'omugambako agamba naawe katotandise kunsonga mu olugalo nkuwadde buwina akuwa buwinaku bw'oba tokomyewo mwegayirira ogenda kuba yakugamba nnaku ziri 3 toyitawo kiri eri gwe okunoonya bw'onaamutuukako n'ofukamira n'ogamba ndeka sagala kufa genda oziteme oba zireke yo yasiimwe ate musajja oyo atiisa buli gwasanze mbu musirikale akutta ayina sente wayagala gyakuteeka so buli ku kyalo bonna bamutya threatening each and every person that he meets azakola emisango mingi awasanga waliwo ziyakuŋŋanya n'azitwala n'azipakira era eyo gwe bayita Moses abimanyi kuba yali abinyumizako katade bwe yamuyita mbw abeere mujulizi n'agaanira n'akomawo n'amugamba kooganya ojja kundaba ng'amaze ottema n'akanume k'abantu omusaayi n'agusiiga kasengenge akaali kakoze eki wayawukana n'oyo neiba we era kati oyo omusajja n'omubuuza ayogera ng'atuna amabba amanyi n'essaawa we nayinza okulaba ng'amulaba yoyo omusajja gwe bayita Asiimu bwetyo bwe tuli naye wano ku kitundu omudde asuulamu butwa ekisolo bwakisinkana akitema n'abantu tebakyatambula Ubeni omusumba wa Cornerstone Healing Center Church Bulongo yabba ettaka lya church na Asiimwe Charles yali yeeyita afande lieutenant captain Kanedia Major yali tuseeko ng'atugamba nti Major nabba ettaka lyange niyeyambisa ofisi eyo waggulu okubba ettaka n'alizimbamu ennyumba eya kalina n'azimba waggulu w'ennyumba yange era nze ennyumba yange eri wansi w'ennyumba ye gye yazimba gy'atanamaliriza embwa waggulu ze ziriyo ze zisulayo kati ate waggulu bwe wawaayo embwa zibogola obudde okukya omusulo byonna bikka ku bantu abali wansi ku nnyumba kale bwe buzibu bwe nina ne Asiimu tutambudde okuva 2017 n'okutuusa olwaleero ng'akyambonyabonya ng'akyanjiganya abantu bwe bajja ku kyaki akubirawo amasimu ku poliisi ate abapoliisi bamuwuliriza poliisi yonna gy'abaakubye bamuwuliriza abannema bamuwuliriza byonna byayogera Asiimwe bakiwuliriza kati bwe kiba kisoboka nga tufunye obuyambi tukubira omulanga gavumenti etuyambe Asiimu kubanga abatuuze bonna babula kusenguka ku kyalo bagende ntambudde nkooye esente zinzigweddeko mu bakulu bonna ntuuseeyo esente zinzigweddeko sikyalina kasente konna ku lwa Asiimwe kubanga Asiimwe atubonyaabonyeza owa General Kyamuzi natuukayo nensasula netwala abantu bonna be bangamba bonna babonyaabonyeza abantu abamu abatumira n'emmotoka tulina suspect nyingi zetumulowoozaako zakoledde mu nsi yaffe alinga atugoba mu nsi yaffe ng'abatali bannayuganda kubanga ye bwe yafuuka musirikale twebuuza kyayagala tetukiraba alaba omuntu bw'aba ayitawo tayagala ayitewo n'akakubo akayita ku kyaki yakagala kati tumanyi lwaki akagala ndeeta amasanyalaze najja n'aleeta abagajjako ne bagajjako ne twebuuza tumukolere ki gavumenti nga bwe mulina etuyambe kubanga ffe abatuuze tukooye kubanga yagamba ngoma nene tagambwako nga tuli mu kuzimba nankuba nanetera abasajja ne bankuba nagamba mukube tumutwale n'omutwalawo egerenge abasajja ne bankuba nebankuba wanene mugomuyana nakwati nziyatwane muddwali tiyanzijanjabusa nagamba ojja kunjanjabusa okuba yagamba okunjanjabusa tiyanzijanjaba paka nakati yakubiraki tatusambye nga tuli mu kuzimba kikomera nayita abasajja ne banagamba
bali neno benalina abo bonera kula kino bali kwanza ne bandikawo kula kino ne bankuba abasajja era yenyini yabaleeta Kantawa company American Tower Company poloti eno bwe nalindi gula ettaka eno bwe nalindi gula naligula ku mukyala bamuyita Nalongo Nakakawa Letitia n'abaana be. Nalongo Nakakawa Letitia oyo waali ab'omulongooti guno n'okuteeka okuba nti asiimwe yabalemesa okukola ki okuziteeka wabweru. Padlock eyo gy'olaba eri ku mulongooti eno naye nga ye abeerawo wano abeerawo simanye naye musirikale